ujja kumide kwanda Rose Media Eugene kwanizo nako nalenko bazimini mjona joto sakengalo mkwana subscribe nze tweyanziza nnyo tweyanze gatata nabambi subscribinga teka ko notification bell teka videos zino berenga oziraba mu budde video jimpereka like commentinga ko mukwano tuberenga tutambulira wamu nira nkuletedde eggulu ya principal his excellence BobiWine banango omwagala w'abanje okusinziira ku bye twalabe banango omusajja ono bamwagala kati navuddeyo n'agamba nti ye okutalaga eggwanga Uganda teyetaga musimbi mungi nga President Museveni gwakozesa wabula aba yeetaaga ekintu kimu mafuta mmere na wakusula wabula Calvin Kayanja avuddeyo n'amwambalira n'amutafuta bubi nnyo era yagambye nti ono talina plani yonna ejjako President Museveni wabula ali mu kwekubya bifaananyi bya kuteeka mu movies kugenda kusolooza musimbi ebweru w'eggwanga agambye nti ono amalira bumalizi bantu budde kubanga ye Calvin Kayanja bannanga alinga gwe baasasula okusabula BobiWine buli kaseera agambye nti amanyi President Jasula kyekimutwala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wabula era waliwo memba omu wa NUP ali mu kwemulugunya lwa gavumenti okusonyiwa Kale Kayihura emisango gyonna gye yakola n'agamba nti lwaki amateeka ga Uganda galimu ebyana n'abaana gasosola okukamala era abanupu be bamubaleesa obujulizi obulaga nti Eddie Mesiah lwe yagenda ku ofisi yabwe yali tagenze lwa kigendera kirungi wabula yali yagenze kubabega okugeza nga bugenda okulira audio eno kanji kutereyo mukwano berengo biraba mukama omulungi akunkumine beera mulungi bye Mwamu yaffe yakutalaga gwanga yonna ekibuzo ky'obuuza sente tuzina tetulina sente era tetwetaaga sente okutalaga eggwanga lyonna twetaaga ebintu bisatu mafuta gasigagitega akuteeka mu motoka zaffe kyakulya olumu twetikka n'emmere yaffe na wakusula so ebyo tebyetaaga sente nyingi okwawukana ne General Museveni yeetaaga bilioni 5 okola kye twakoze embalala oba bilioni 10 okola kye twakoze efotofoto ffe tetwetaaga yadde milioni 5 kasita tubeera n'amafuta ebirala byekola byokka talina agenda yonna ejjako Museveni ali mu kulikodinga documentary azanya movie ambuulira kiki yakoze embalala ekikulaga nti ajjako Museveni kimpe yo waaye akimanyi bulungi nti Museveni yaodinze Victoria ye Museveni asula nakasero kyekimutwala embalala olaba n'atamanyi mupiira amanyi golo weeri naye omupiira bagutadde mu bunnya bakugamba teebo mupiira odduse mu koona tukimanyi bulungi nti Museveni asula nakasero kyekikutwala embalala kyekikutwala eggulu Victoria gyo yagala okugijja nawulidde okomawo mu kalulu mwami Kyagulanyi naye n'abaana Uganda tobanannyonnyola nti eri Victoria gye baakutwalako ku luno olina agenda kyezigikuuma ffe Kampala twakubuuka kyovola ne watuyise mu zekisi birangirangi wafunye abantu 100 mwogu ate nga nabo bafuutu soja kuba asiga obukyayi wanaakungula bukyayi asiga obukyayi akungula bukyayi mufuna bilioni 5 buli mwaka ogenze ku bantu abanaku abandi ekoledde ebyabwe kwekubiza ebifaananyi olw'okuba muwooza omusimbi ebweru Victoria gy'onoonya agirina asula nakasero kyekikutwala embalala ate oba ofunda ne mwami Besigye kuba bamukwatiranga ku State Square ng'agezaako okutuuka mu bunnya ng'agezaako okutuuka omupiira we guli naye gwe n'ogaa nti obanja Museveni obukulembeze n'ogenda mu Arua n'ogenda Mbalala kati kiki yakoze mu Mbalala ekikulaga nti agenda kujjako Museveni gy'asula tamanyi wawaali tetwakulonda ne tubikukwasa ayina obukulembeze bw'onoonya tomanyi gy'asula kyotatawuganya abantu kyomalira abantu obudde abandikoze emirimu gyabwe ne balabirira famire zaabwe ogenda obeekubisizaako ebifaananyi bwe muwooza mu bazungu Kyagulanyi Gosiro kyovula wano e Kampala twakubuuse n'ewazekisi wafunye abantu 5 twabadde mu ceasefire wansereko siga obukyayi okungule bukyayi limba bannayuganda kati watandise ba mu byalo naye nabo bajja kutegeera obufere bwo Iwanupu omukulembeze wange Kyagulanyi Sentamu nvuddeyo okukola vidiyo eno nga ndi munyiikaavu era nga ndi munyiivu lwaki amateeka ga Uganda mu bwenkanya gasosola tegalina bwenkanya ow'ekitiibwa akulira kkooti y'amagye ey'e Makindye Kayihura mwamuggyeko emisango era neyeebaza President Museveni ne kkooti naye nga Kayihura yakola ebikolobero bingi nga mukulu wa polisi nga yaduumira polisi era byakolebwa ku mulembe gwe Abudala Kitatta eyateebwedde yava mu kkomera gwe baasanga n'emmundu gye baatugambye yali eya Golodi nga yaweebwa Kayihura mwatulugunya abaana b'abandi bangi abaana ba boda 2010 teina kyetaakola Kayihura oyina boda baatugamba gwali oyina boda gye bayita tugende ngezo boda zo nga abaana bazivuga emyezi 6 muziba wa kuloni ne bazivuga bwe zisuuka emyezi nga 7-8 nga balatera okumalayo nga muzibajjako nga mubakuba okujula okubatta essaawa zino batugamba nti gwe omu nkubatta abaana b'abandi abaana abamu abantu abavanga e Rwanda abajja nga baze wano okufuna obubudamu
ne mbatuusako ebikolobero abamu ne bafiira mu makomera abalala n'obakwata n'obazaayo nga babanoonya. Essaawa zino tulina omusajja gwe bayita Katokajubi baatugamba mwali mukaayana byammwe byali bya sigala wammwe. Katokajubi wamuteekisa eruziro olw'okuba nti wali olina amaanyi abalamuzi ne bagumusalira ne gumusinga nti yatta omuntu timanya yasaddaaka. Naye yatemule yakola ogwo omusango kye teyasibwa yamuwaako obujulizi naye yalagira yali mu kkomera Katokajubi yasibwa mayisa. President Museveni tukusaba nga bw'oli omusajja era yali alumiddwako ali alabye nti omuntu agwebwako eddembe nga Kayihura bwe yagambye nti omuntu eddembe kikulu. Abaana b'abandi abali eruzira bate bemwakwata mu kwekalakaasa bemwakwata mu kunoonya kampeyini mu biseera bya kampeyini bemwakwatira ekalangala. Bannange mbalamusizza amannya gange nze Eddie Mesiah. Kati ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omwenda tulina NRM Nordic Convention nga egenda kubeera mu kibuga bakiyita Göteborg oba Gothenburg ekya Sweden, ekibuga ekyokubiri ennaku z'omwezi 22 ogw'omwenda. Kaakati nze essaawa zino ndi mu Uganda. Ekyandeeta mu Uganda, 1 nga njagala kusisinkana Mwami Sali Musale ampe representatives betugenda okubeera nabo ku side ya NRM, nga njagala kusisinkana Mwami Balam ampe ba representatives abagenda okurepresentinga MK project. Then ekyo kyekyandeeta era nsobodde bulungi nnyo okubeera nga abantu abo ngezaako okubafuna naye bali bize nnyo sisobodde kubafuna. So nsaba bamembers mwenna abali wano bwaba nga waliwo asobola okunyamba okufuna opportunity eyo bakinkolereko kubanga convention yaffe eriyo nga 22 era bannaffe balinze mbawe amannya g'aba representatives tusobole okubeera nga tugenda maaso n'entegeka yaffe. So kyekyo bannange mbalamusizanga ennaku z'omwezi 22. Baganda bange ndowooza muwulidde twabagamba ano omusajja yali ku mission ndowooza mbiwulidde bulungi. Omusajja ssebo yalinnya ennyonyi n'ava e Sweden. Eddie Mesiah nze naggamba tugenda kukulabisa. Gogamba olabisa ffe naye ate weerabisa ate naffe tugenda kukulabisa. Byonna byali abagamba ali abalimba bulimbi. Yava e Sweden ngazze ku nsonga za NRM mu Sweden. Ngazze kulaba Sali Musale nga muwulidde kubanga nze omuntu yankubidde nampa audio mu inbox. Nangamba batuke nakulaba ali omatiza abantu ti Eddie Mesiah yalina ebigenderwa iyo audio giwulire. Yakola audio era mu grupu zaabwe za NRM. Yajja ku bintu sima byamuwoze nakindoza mbiwulidde. Bwatuuka e Kampala omusajja yali nnyo ennyonyi asaba appointment eya Balamu ndowooza tagirabako. Mubiwulidde awo. Asaba eya Sali Musale tagirabako bonna bamwewala. Kaakati n'agamba nina okkangamu tiketi yange tefiira bwerere nina okkangamu balina okunnoonya. Nkoze ntya kangende ku NUP nefuula agenza okukola kyo joining ekibiina. Asituka agenda ku NUP ndowooza mulaba ebigendererwa. Asituka agenda ku NUP ajoining akangemu lwaki mbasaba appointment temugimpa akange bakamaabe. Teyajja mbagala joininga mwe mwenna abadde batugamba nti simanya NUP muli babi musosola mugoba mutya abantu era abantu bonna abali ku kitebe bali wise. Bakirabira ddala ng'ono omusajja ayisawo bigendererwa byatukozesa. Era twebaza Eddie Muto kubanga Eddie Muto wakisanyo agaba nete mukwatako kafulume. Nayo era ono bw'osanga omuntu atategeera akukuba bukubi. Kubanga ono ye yali kubigendererwa bye ndowooza mubitegedde n'abantu abali e Sweden eyo. Ndowooza muzuulidde ennaku z'omwezi omusajja yazze mu gwa 8 pulogulaamu zaabwe za gwa 9 kati oyo ogamba otya nti yali ku pulogulaamu ze yali azze kwegatta ku kibiina kya NUP. Mutegedde n'ebifo wagenda okubeera ate singa nsaba abantu abaliyo ne musabotaginga ebintu byono byali mu kupanga. Eddie Mesiah toli mugezi nga bw'osuubira nze nkubula ffe tukulabisa kati ebigendererwa bye byakuleeta e Sweden n'oteekamu tiketi naye lwakuba waddira yaawo n'oyagala otukozese. Ndowooza bibyo tubizudde. Gwe wenna abadde atuvumirira abadde yeetonda nti nno simala lwaki twagoba omuntu ono yali azze tukozesa nabaga tulina okukaluba ku mitima era bw'akomangawo era mu mugobe.